bakutegeeza batya tosobola nga tojjefunira mu cash kasojja ku matundiro gaffe ana wakibanja mpola tugamba nti kam ojjefunire mu Ndeba opposite town ne kamo cha opposite oil nawo wetulinga ofuna pikipiki ya UG boss twechemwe tuyingidde divorce ali mengaawo twakulaba olunaku olwa Ramadan lwatambudde lutya tufune ku bbeeyi y'ebikozesebwa mu kusiibulukuka amu n'okusiiba tuyimiridde tutya tunaamalako oba tugenda siiba jamalako abanaalemera ffe twatandise tetudda mabega bannanga abantu abatasiiba waka abantu bewange kimuli amenvu gange ne bawayiriza omwana ebamaidi beegulira omulimu ogwo omwana woto baba alya nnyo okusinga banne wobeerawo omwana atalya kino sikyagala lwakuba gwe wooli oyo wotabeera bisaba wagulako nanga abaana abazza mu immune ye baako alina okwegejjera bunaku yefumbirawo ejjefumbo obufumbo obukulime n'okulya bukulu kale benna mubikole temunywera ku cupa z'abaana nazo bazinywera anti awo omwana ati juice oba kugana amata g'obuwunga owe teyaganywa aho naye taganywangako balimba babikola naye babikola wenywerako banaye obulamu bwakudda tabula mu kikopo kyo tonywera ku nywanto ya mwana ojja mulwaza mama era yalina obulwadde tolungiya tujisijisi otwo sumulayo mu kikopo kyo nywa yali okutumira ku maiding omaze emyaka 10 mu nyumba y'omusajja ngoya tokyagala kuvaawo weriira egaati gwalimanya nti awaka buli omu yeeronda sagala mugaati nenyagala akatogo yeterako tesijenya anti abeere musaidi eri mufumira nga wera mwenyinyongoza sikenda kwenaga akabafuluma embirageko embirage tachi yakasala bamukadinisa wetinga mufulume kacha ngagituulako dining ey'amaanyi anti wali atuula eri mu kiyungu yeewereza nga ssaako kikaawe ng'akubira ab'ebudyope aye maama tuwe divorce buterevu kutere fine yaffe omulungi atula lunaku lwaliro wa sootya bwakedde lunaku lwakubiri wiki tutambuza mpola mpola weewaawo tuyingidde munaku olwokubiri mwezi gwa Ramadhan tuyiseeko mu katale wano tulabe embeera y'ebintu n'ebbeeyi y'ebintu eri etya naddala ebintu ebikozesebwa mu kusiibulukuka njakunyirako wano mu dduuka omukulu mubuuzeeko mukulu wasuza otya kankubuuzeeko ate alazeewo omukulu ogamba otya bitambula bitya okola mulimu ki wano sebo zomu kubatunda waneno sebo wano mu dduuka sebo oli musajja mutuufu amanya gaffe gwani manya ze katogo difre tuli mu lunaku lwakubiri nga tuli mu kisiibo olunaku olwasoose olw'eggulo sofa ebintu ebikozesebwa mu kusibuluka ng'eŋŋano ebbeeyi eryetya butto wano kiri kitya naye engano yo si ya bbeeyi nnyo ekiri awo kusinziira ku mbeera gye tulimu bantu babigobye bitambula bitya sofa kuba kati bw'otunuulira nti ekisibo kigenda mu maaso oluusi mwongezaamu akasente abo tebatya okugula ebintu ebyo sofa kiri kitya tetujja kwongeza twaganye embeera eri mu ggwanga tugimanyi kuba ekikunyiga nange kikola ki kinyigiriza siraba lwaki nteekawo yo embeera yesewo sofa nga olunaku olwasookedde eddala olw'eggulo bye mwakatundako n'okusinziira ku nnaku endala bwe mutunda kyo kiri kitya embeera ekyali ya kibogwe nnyo tebanajjumbira oba simanyi oba lwa mbeera oba sijja kulimba nti oba twakoze nnyo ate tunaba mbeera engano eri ku ssente meka kati eŋŋano kakatoni k'eŋŋano kali mu nusu kakaga mu 5 yesewo kakiro 2 yesewo kali mu ssente meka kakaga 5 yesewo ate bw'oba abana abagula butto lita biki manyi butto engano egenda ne butto yo butto yalinyeemukko lwaki naye anti kisinziira ekiri mu mbeera nga wokimanyi eggwanga we litambula naye nga ffenna wano tuli mu bbeeyi emu buli kimu kyonna tiri byagamba mbu twatemeddeko gundi aa ina tukola kyekimu ekisinga okukozesebwa mu kisiibo bye mutera otunda muddala mu kisiibo ngano makuroni ngaago migaati ng'egyo tugamba ebintu ebyo kimuntu kyosobola okuteeka mu lubuto mu budde buli
sobola okuwangaaliramuko. Ate kati kanfune abakulu abatera okutuwa ku byokulya. Omukulu wasuza otya? Ntambula bitya? Tuli wakati mu kisiibo. Abantu ekyemisana ndowooza kati kyakendeddeko abalyamu. Kiri kitya sofa? Kirikiriya. Mu kisiibo kiri kitya kuba kati twaba abantu babeera mu kisiibo wakati mu kisiibo chapati mukuba zeziwa musalako. Tusalako kuba balya mpola. Tusalako kuba balya mpola. Akawungeeza abasibuluka bayitako wano. Awo bayitirawo. Oli asobola okusibukira ku chapati zokka. Si chapati zokka era agulayo chapati ntono n'emmere n'agula. Kati enjawulo kati njagala tuwe enjawulo wakati wa chapati zobadde okola ng'ekisibo tekinaba kubeerawo ne wano nga tuli mu kisiibo. Kati ng'ekisibo tekinabeerawo mbadde nkuba katoni emu ne pakiti nga 5. Kati nasazeeko pakiti 5 kuba katoni emu. Okuba meka? Katoni emu. Katoni emu? Yes. Wali wabadde okuba meka? Katoni emu ne pakiti 5. Zivaamu chapati nga meko? Omukulu taata wasuza otya? Nasuza bulungi. Katoni eyo evaamu chapati nga meka? Katoni eyo emu nsobola ogijja mu chapati nga kali nga 15. 15. Bwogerageranya ku mulundi gulu nga tunatandika kisiibo ne wano nga tuli mu kisiibo kati sofa kiri kitya mwasazeeko ku byembadde mukuba musigadde ku byebimu? Twasazeeko. Bayiikanya awo nga basibulukuka n'abamu nsuubira ze balya ddaako bajja mukawaawaawo naye obudde bwa ddaako obeerawo wano? Sibeerawo wano mu budde bwa ddaako. Oba osula okubye? Nedda. Bazitwala wali eringa nze ngenda kunyoka. Akawungeezi mufutaali bagenda nazo. Bazitwala wali erisawa nga. Sofa kitambula kitya? Akawungeezi waba bize okusinga? Nnyo. Wabeera bize nnyo okusinga. Kati essaawa zino omuntu ali eyo ng'akola mulimu gwe gumu mu amagezi ki nga tuli wakati mu kisiibo? Nti kyabadde akola asale muko alinye muko mu kyawakati. Akwate muko buleeja agikwate munnyo buleeja. Oli musajja mugezi. Bwati bw'alina okukola. Bw'akuba nga asigadde ku mwendo gwakubirako bulijjo. Asigadde ku peesi eri gy'abaddeko. Bimusaze? Nnyo. Weewaawo ndowooza ensonga muziwulidde bulungi. Ate nandyagadde nfuneko abatunda kacaayi. Maama wasuza otya? Bwakedde biri bitya? Wano genda tukolera ku chips. Ngenda bakolera ku chips taata. Weewaawo wakati mu kisiibo twakamalamu olunaku lumu sofa ebyokulya bitambula bitya? Bonna tebatandikirawo. Bikyatambula bulungi. Tebatandikirawo bonna? Sofa okyali ku muwendo guli gwadde osiika buli lunaku? Tolina kusalako? Sinnaba. Njasalako mu nnaku nga 10 eyo. Awo kiba kibagonzezzaamu? Kati basinga kulya ssaawa meka? Abasiibi? Nnaku eza bulijjo basinga kulya ssaawa? Ssaawa 7, 8. Awo bwe wati. Okusinziira ku bumonde bw'obadde osala wakati mu nnaku 10 awo bookendeezaako osigala osala bwe bumu? Kati nsala bwe bumu naye bonna bwe banaatandika era nja kukendeezaako. Batandikira mu mpalo? Waliwo atatandikirawo? Si byangu. Kati omuntu akola omulimu nga guno essaawa zino omuwa magezi ki nga tuli wakati mu kisiibo? Agende mu maaso n'emirimu. Tasala kisinziira embeera nga bw'eneba etambudde. Bwe embeera bw'ekyukamu naawe okyusaamu. Obumonde buli ku mmeka kati? Obumonde bwa bbeeyi mukko. Babuseera mukko ennaku zino. Omanyi bwe tugenda mu kisiibo ebintu birinnya mukko. Kiva ku ki? Simanyi nange oba lwaki. Nawe olabirawo nga birinnya? Olabirawo nga birinnye nengenda neeyo ebbeeyi ebeerawo. Kati enjawulo wakati nga tetuli mu kisiibo obumonde bwanga mu ssente nga meka? Bwe tuba nga tetuli mu kisiibo ensawo esobola okuba ensawo anti zirina ebika byanjawulo. Esobola okuba mitwalo nga 14 bwegenda mu kisiibo nebeerako 16. Nezeyongeramu emitwalo ebiri? Ebintu byeyongerera ddala mu kisiibo? Byeyongerera ddala. Kale tweyanze. Njagala nfuneyo omu yekka kuba akacaayi, njagala akacaayi wano obuugi. Maama wasuza otya obuugi? Bwakedde? Kati kino ekyugi kino ekikopo kibanga mu ssente mmeka? Ani ali ku buugi wano? Njagala bajje bampe ku buugi. Bw'okubayo kino ekyugi ku makya ku ddaaku baaba akawungeezi tolina kyobanja. Kale andowooza embeera bw'ogirabye abacapati batugambye nti eŋŋano
ebeera waggulu nnyo mu kaseera nga kano mu kisiibo n'ow'obumonde ensawo erinnya bongeramu emitwalo ng'ebiri mu nsawo gy'abadde agula emitwalo 14 egenda ku mitwalo 16. So ekitegeeza nti buli akola bizinesi mu kaseera nga kano olina kweberera mu ng'oli omukulu wa Chapati bwagambye nti bw'obadde okuba katoni 2 salakati sikubeemu kitundu bizinesi zikwatakwata muko okutuusa ng'ekisiibo kiweddeko. Nze Divorce Matovu ntabudde ne Sean ku kamera olunaku olwaleero tusizidde wano mu katale Mengo okulaba enteekateeka wakati nga tuli mu mwezi gwa Ramadhan beeyi y'ebintu eyimiridde etya mbere bulungi wangala Aimas Moja. Kale kulikayo nnyo Divorce gy'obadde ndowooza tugakwa tetusukazuka n'ensonga yatuuse dda sigala ku telefayina siba bulungi. Sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu puroguramu Sumulula.